ngo butebe bukalu tontunulya byakisuubiza ndeka njogere ate nkoze kibaaba tugende mu maaso ndongeeno producer ki ennaku zino aliko producer ki ennaku zino aliko akuba omudigidde ogutambula oyagala kuyingira ndongo ngenda kuyimba nebadnaye n'omuntu nno naye niseni Dr. Brain ani awo omulala yes Oman Rafi ati ndi mugamba bemmanyi bawriter abakabye batandika okumpandikira bawriter abakabi enze nawe gwe bawandikiranga bawriter abakabi naye kale mukitandikeko kubanga bino bisoboka naye ng'ekyabadde mayiga akirabyeko kasirekera okunyonyogera njagala kukolera ku bantu pozi nekyo njagala okuvumirira omuntu ng'owasazewo obeera main sponsor wa muntu n'otateekayo wadde nebbaana ani atataddeyo ebbaana ani atataddeyo ebbaana n'addeko emayiga wa Salongo Siraje wabaddeyo ku Kivvulu yadde ndabiraka abantu obalaba yafunyidde eddala nno abantu Kivvulu kino nina akayimba kange kensinga omwagalako kessaawulidde kayimba ki mu masaawo viiramu mu masaawo mu masaawo ano mufaananyiza ddala amaloboozi muteekeyo mufaananyiza ddala amaloboozi eri Salongo Siraje Saimo kyoyogedde okitegedde ntambi tobako gw'oyita wano sooka onziremu eno shoba otanziramu ekoma wano kyoyogedde okitegedde ye nkitegedde bulungi obuzito bwakyo ye mwenna muli bayimbi gwe ne Salongo Siraje nkitegedde togenda kunkazaakaza nkitegedde ye obadde ogamba ki kikwewanisa nnyo emikono otyo kiki obadde oyagala okugamba nti ku muntu yalangira ku telefayini obadde oyagala kugamba ki nze osobola okungerageranya kw'omuyimbi w'eggwanga yakoze ekivvulu epoze ekyo osobola ddala ekyo nze atalinayo yadde oluyimba akuma ku tayito ongerageranya otya ku muntu eyakoze ekivvulu nali neddoboozi lyange eddungi tugende wabakulu katugende ntambi kyekikwasa ku ttamu ntambi wuliriza ebigambo bino nga tonnatandika kwogera tokkirizibwa kolera abantu bannaye shezisinga tezikyakolera abantu katukolere ku bantu ntambi kolera abantu kolera Salongo Siraje ondooza otegedde ensonga ogeza okolera abantu leero tuli bakolera Salongo Siraje baffe musago olunaku olwaleero tonakuwala nnyo naawe amanya Frank Ntambi mbadde mpitayita wano nengenda ewa kanso Nalukoola njagala kufuna kiwandiiko kubaako bantu bengenda kusuuwinga omuntu oyo yonna yonna ng'oli eyo nga wali mu meeting eteekateeka ekivvulu kya Siraje Salongo Siraje n'omugamba papa osobola n'omuwagaawaga n'omugamba osobola n'omugamba nti gwe Jose Chameleone Siraje gwe Wabuyu Siraje gwe Daudi Lutalo Siraje mwenna musaana kusuuwingibwa eggwanga erya Uganda ebyaddala tujogeddwa kati kambeere nga Lukoola batujooza tosobola mu kusobola kwonna kombiisinga mwami oyo kunoona ssente ze azitwala erugogo ebyaddala obwagazi bungi obw'endongo bwo bungi alina bungi naye obusobozi butono ffenna tuba n'obwagazi ku bintu ebyenjawulo naye obusobozi wewali obuzibu ekisookera ddala wiiki eno yennyini nnyini nafuna okusoomoozebwa ku X
omwami Samson Kasumba ng'agamba Ntambi nafuya nnyo abantu nayogera ku kivulu ky'omuyimbi omwadiventi ne bagamba nti byenayogera tebyaliyo essaawa zino mwagala njogere ki nga natuuseeyo bulungi nnyo buli kimu nakirabye neŋŋamba naye mazima ga Katonda mu ggulu lwaki tujogebwa okutuuka ku Salino ekisookera ddala esho eyo eya mwami Salongo Siraje erina target audience atagetinga abaami nga Sozi Kaddo Mukasa atagetinga abaami nga bana Bastinka Simire abantu we bati abali mu myaka gye naye kati lugogo wabuyugo yatumanyiza nga tugenda okulaba Salongo Siraje mu nnyimba ze nawulidde ebyaddala nabaddewo nga mpulira wadde n'oluyimba olumu lusobola okwebasa omwana nti sirikawo bebi nga tewali naye yabadde atusosololedde ekivulu ekyo oyogedde ku Palaso bamayanja family bemu kubagenda okusuwinga kyatuuse ekiseera Palaso najja ne ku stage n'okuserera n'aserera n'agwa ekisirani nga kyakulumbye ne tooki ekooki nti ofunyeko n'omuyimbi Palaso ekintu ne kigaana Shakira y'omu ku bantu bengenda okusuwinga y'omu ku baawaayo tayito ya Shey nti nze Shakira nekola naalu Shakira in fact yali alina okuyimba ejjo yagenza okulaba obugweyi bwagenda okwambala n'emmese yabulidde netutegererawo ino bbaawo ekizibu yabadde agenda kuyimbira mu Gomesi bamujja ku video shoot y'oluyimba lwe luno lunaku olufuluma ku Mmande byemu kubengenda okubeera nga nsuuwinga okitegeera tulina okuwa ebifo ebimu ekitiibwa bannaaye mu ggwanga lya America waliwo ekiseera bakita Madison Square kirikuwa obukwakkulizo nti omuntu ogenda okikuba tova buve n'omuno ofunye ssente mu busuubuzi otunze omuwemba otunze emmwanyi olina obwagazi bw'okkuba endongo n'ogamba ogenda kuteeka mu kisaawe cricket off okitegeera bannange nina obulumi ku mutima sikeerangako nga ndi disappointed ng'olunaku olwaleero weeks 2 emabega navayo ne ŋŋamba Salongo Siraje tusigale mu kwalula balongo tetuyimba Salongo tetwokya ssente mu kacyo kano Salongo teyampuliriza Ntambi tayagaliza abayimbi baluko President Museveni yatugamba naye bagamba nti omuyimbi omuto nga Salongo Siraje tulina okubanga tubawagira President Museveni yagamba bubu build Uganda buy Uganda President Museveni yatugamba patriotism twagala eggwanga n'abantu baffe naye waliwo olumu wolemwa President Kaguta Museveni w'ekitiibwa namaze olunaku lulamba neetegeka neŋŋenda okutuuka ku kisaawe kwennyini nafunye Stella Nanti nenfuna n'oyo Shakira netufuna akapiira netwepena eno Dr. Kwefunga alina omugo gwa golf Uncle Edison wano naye akapiira tekimala that's how horrible it was ekisinga okumalamu amaanyi ne extra ate weeziri ekyali soose emasaka waliyo ekifo kiyitibwa hive abantu 50 bayithawo abantu beyafunye olunaku olwo gitabafunanko mu bulamu bwe that is on the highlight nti babadde bangi ku sayidi abantu 97 n'ababaze Tambi tweyanziza wamma tweyanziza kimala Pozi mugere leero tukolera Salongo tetukolera abantu n'ate n'abagamba kimala ndaba munaku wavu muzibu kiki bulaba abantu bakubadde 5 kakali nange nkolere zekolere bantu oba nange nkolere Salongo Siraje oya Salongo ajja kwogera bitini oli yewagudde takoledde ekimu ku bigenda okunjogeza ebitini lwasonga bantiisiza ti Salongo musawo Muganda naye nandiyogedde ebintu byange nga wempulira wenjagala byogera nenekya njasooka okwogera ku birungi ebyavudde mu kivvulu ekyo twafunye eddiwo Salongo Siraje and Palaso eyo ddiwo yalookingiddwa olunaku lw'eggulo kubanga tabakuba nti Palaso yabadde ku kivvulu ekyo oba osanga ate nago gandibadde maziga malala nga bw'omanyi nti bwe mukeera ku makya ne mukola ddiwo oli aba alina okujjuzaawo ewali obunafu bwa munne so eyo ddiwo yalonkingiddwa at least industry oluvannyuma lwa Moze Ready and Weasel tufunyeyo Katonda atusasire tufuna ddiwo endala eya Salongo Siraje and Palaso ebyembi bisekerwa ekyamazima ekiri mu studio wano Sayima atunuzaamu akambe naye nandiyagadde obbakolera akoze eki kasiri genda maaso n'ebigambo bye nga babadde ayagala bwabyagala tofaayo lwaki tukugira ng'oli yeewagula n'ayogera Sayima ekituufu kiri nti show ya Salongo Siraje
Paraso Katonda tali kusonyiwa. Paraso bali ku press conference n'agamba abantu bayimbye naye Salongo Siraje mwana wange akasente Salongo Siraje naye n'aguma n'agamba cricket over ekituufu ngikola ki ngyewulira. Nja kusaba mwenna abaali batusuubiza nti cricket over mugenda kugiggalawo mugiggalewo at least eswadde kimu mugiggalewo at least tukkirize nti mugiggaddewo okusinga okuba nti egenda kuswala okutuuka ku kino kitegeera. Naye nga ga amazima kale nga tuzzeeko mbiri serious nti simanyi bayimbi be Uganda brandi zammwe bwe muzitwala naye oluusi brandi yo weba erina weetuuseeko osobola ogiwaamu katiibwa akatinitini okitegeera nti matyazi sente tuba tuzeetaaga ze zitambuza obulamu naye waliwo sente ezimu nga ziina bye zijja okukugira mu maaso eyo. Muganda yange Paraso ke wabaze mu kivulu kino saakategedde naye ku lwange ndiraba ng'eyabadde bulanda oba atirisi wandibadde okikola ki okireka wadde nga nandiyagadde okolera Salongo Siraje naye kasire ebimba byalofiti ngoli mukukyaliwo kati Mayanja family ne Salongo Siraje bavudde wala kyekibagatta balina omubeererawo kyekibagatta mpozi ebbanga lyonna tubalabye Salongo Siraje yaliko maneja wa gundi wawizo Chameleon bannange tuleeteyo omuntu omulala abayoledde oba Mayanja family bamukolera ebyo byebakoledde Salongo Siraje kale tuleete saivo naye ngomaliriza waliwo kasawundi akatera otambula ku TikTok ebaga kigozi amaanyi gampedde siira kyamaanyi kyegenda kwogera ku Salongo naye nga tumaliriza yiza okwokya nga tumaliriza flow nze ndowooza obuzibu bwa Salongo Siraje obuzibu abantu abatambula n'abagagga maybe obuzibu bwa Salongo Siraje kwe kubeera abagagga nga mwagala bawaana kuki buwanyi wati omugagga ye kyayagala nga nze simulinaako era n'okutegeka ekivvulu si kikyamu bw'otuuka ku organisation y'ekivvulu kya Salongo Siraje buli kimu kyabadde on point nga bakulaga nti bo bateekerateekera abantu basukka mu mutwalo ogwo oba ontegeera kakati ekibuuzo mwabadde mutambula nti Salongo Siraje mukakasa mubadde mukimanyi nti abantu abo bagenda kujja oba ontegeera nti omugagga wabanga alina ssente ng'ali wiringo ziteekamu Salongo kyebadde ayagala kwe kulaba ku bantu nga bazze omukola ki okumuyimbira ekisooka muteeka mutya shesatu balina extras ate nga shemu eri ku Summer Gardens Salongo gy'asinga amaanyi eyo yewabadde walina okubeera main show abantu kubanga ki ekiro eki kyakukubako ku cricket oval kyekyali ekirooto kyo kati abantu b'emikono be badde balina okujja ku cricket oval kyokka ate waliyo show ne mutegekayo ki extra oba ontegeera kakati kitegeeza complete mbadde mu mulimba bangamba lwe yakyala wano mwenna ne mujja ne mujjuza wano mwonna yalina eggaali ne walaba press conference ye nga kamera zijjudde walaba gagga nga Salongo Siraje bali wiringa oteeka sente mu muziki wabanga bawadde sente ze amazima mugamugambe nti Salongo ne tunaalanga kuba ki ekyamazima alanze nti wali yazze kakati mugende nti kati Salongo kitugenda okujja mu kivulu kino kiri kimu twagala ojjuza abantu buli omu abuuze nti Salongo Siraje yaani oba kino kyennyini kye tuliko ye kyeyali anoonya yadde ayagala ekisingawo kusinziira ku ntegeka. Saimo, waliyo n'abantu mu bulamu nga tebawabulwa. Kakati awo abatawabulwa ekyo nakyo kikyamu. Nga ye bw'aba alina kyayagala kiba kyekyo. Alikatiza mu ndowooza yange. Nga ne bona amugamba kino kye kituufu ye alina kyayagala. Salongo Siraje sente azirina. Era yazeeteeredde mu kivulu. Oba otegeera kyebadde yeetaaga be bantu. Enfuna y'abantu mu Uganda ekola ki? Emanyikiddwa. Kati ab'emukono tugambe balinze mukono kubanga babadde n'alternative ya Summer Gardens nga tayinza kujja Kampala ali nga tasobola kujja Kampala so yali yeetaaga ekivvulu ekyo afukasine kusindika ekivvulu kimya daso okufuna abantu omutwala ate nga akikoledde mukono ku Summer Gardens naawe nnyini awo nedda sayimu badinanga kale awo tuvuddewo akati